Kaakati omuwala gw'olaba oyo mu katambi mukyala mufumbo era ng'ali mu maka ga bbaawe. Bbaawe yamulekedde ssente ewaka, zino ssente abasajja ze batera okuwa abakyala baabwe okuzitereka. Nnakyala n'agenda n'azikolamu enjala. Enjala ze yakoze ze ziri enjala ze bayita ez'omusambwa. Yakoze amaala gano amawanvu bwe gati nga gasala n'okusala. Bbaawe akomyewo okuva ku mulimu. Aleese kino ekyennyanja ekisiike n'agamba omukyala munnange menya ekyennyanja okifumbemu enva nga tannaba kulaba njala. Omukazi agenza okukwata ku nva bw'ati. Omwami agenda okulaba ng'omukazi we yasiiza amaala gali aga wanvuwa ne gawola. N'amugamba mukazi gwe, sente zange wazisiizeemu ebibyala ebiwanvu. Mulimu ki kati gw'osobola okukola? Kyogamba tosobola kusiiga ku buno obwala obumpimpi era gwe walabye okuteekawo gano agaala agawanvu. Gwe mulaba ontakyasobola kwenaaza bulungi nnyo mu bitundu bya kyama. Kubanga ezo enjala empanvu bwe zityo osobola otya okwenaaza ne weetukuza wansi. Abakazi nammwe mulimbamu bannange. Tosobola kubeera mukazi mufumbo n'osiiga ebyala bino bwe biti. Ebyo ebyala bwe biti bitera kusiigibwa bano basire kwini abakuba amabaala abasiiba nga batamidde buli kaseera. Naye omukazi omufumbo tosobola kusiiga njala bwe zityo. Essaawa zino omukyalo ntakyasobola kwoza ngoye. Osobola okwoza engoye n'ezo enjala. Sigamba nti ozijjako n'ozizzaako. Kati olugoye ndowooza alukwatanga wonaakunya toilet paper oba wonaakunya ekipapula ng'ogenda mu manju n'akola ati. Ebintu takyasobola kubyoza. Akakuuta ndowooza akakwatisa njala bw'ati n'ayisa mu kikopo ga ku ssowaani ati. Bannanga abakazi mwekola ebintu. Abakazi mwekola ebintu ku nsi ya Katonda. Naye ezo enjala tosobola kuzeesiigira wange ezo empanvu bwe zityo. Tekisoboka. Era nze ne nkusanga nazo okwatirawo akajiita n'otandika okuzisalaasala zonna tolekaako n'olumu. Ozo omukazi omufumbo osiga otya ebyala bwe bityo. Gwe kennyini naawe tosobola kwetukuza kwerongoosa mu bitundu byo bya kyama bulungi ng'olina ezo enjala bwe zityo. Tasobola kukola mirimu, tasobola kwoza lugoye, tasobola kwoza bintu. Bukati bw'atuuka okusala ndowooza ennyaanya asala ati nga enjala ane bannange. Katonda yaleeta ebyokwewunda by'abakazi. Oba ani yaleeta ebyokwewunda by'abakazi? In fact si Katonda, mbadde muwayiriza. Si Katonda, mbadde muwayiriza. Naye yaleeta ebyokwewunda. Watutta baaba. Watutta. Abakazi kye batukola. Kankutuuseka katambi kano okerabireko omwami ng'atabukaako aluluma. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Nyabo njala ki ezo z'oteeka ku kyennyanja? Njala ki ezo? Nashiiba. Sente zange wazitutte n'oziteeka mu njala. Njala ki ezo mazima z'olina z'oteeka mu byokulya? Laba. Zino njala ki zino? Kikazi gwe beeramu. Sente zange wazitutte wazaddemu ebyekisiro. Tolina ky'osobola kukola. Osobola kukola ki kweri n'ezo enjala? Nyabo. Eki? Nashiba weebereremu. Ezo njala ki mu bantu kweri mazima? Sente zange zonna zaggwereddemu ebyo. Tolina mulimu gw'osobola kukola. Ogira ekitwe kinene. Weebereremu. Kaakati abakyala bannange kale sigaana mwagala nnyo okulabika obulungi naye waliwo ate muganda wange ekisukka. Ekintu kino nno mukisussizzaamuko. Ekintu kino mukisussizzaamuko. Kwegamba ate mwagala kukiteeka ku level ndala. Ku guno omulembe gwe tuliko eno Uganda gye tulimu ezo enjala bwe zityo ng'oli mukazi mufumbo tezeetaagisa. Mpoziko bw'obanga oli banene abawala ba freestyler nga ye buli kaseera abeera mu mabaala, ye abeera yekka si mufumbo. Kakati mulimu ebintu abakyala mwenna abaleeya abalaba mulimu ebintu emu bye mutasaana kukola. Kansooka nkuwa ekyokulabirako. Mulina abazadde, mulina bamaama bammwe, mulina bataata bammwe
mulina bassenga bammwe. Abamu ku mmwe bwe mba mugenda okulaba bazadde bammwe temugendera mu mpale. Ekyo nammwe mukimanyi. Bwe mba mugenda okulaba bazadde bammwe temugendera mu mpale. Abasinga obungi. Sigamba nti bonna tebagendera mu mpale naye mulimu abamu nga bakimanyi nti nze okugendera mu mpale mbanga atyobodde oba aweebudde bazadde bange. Kati mulimu abawala abamu oba abakyala abamu nga yagamba ze sobola genda kulaba bazadde bange nga nyambadde empale oba nazaala wange nga nyambadde empale. Okiwulira? Era ng'ekyo ekintu kimukuliddemu. Ayambala sikaati yo oba ebiteeteeyi bye ebiri decenti n'agenda n'akyalira bazadde be oba n'agenda n'akyalira nazaala we. Abakyala abasinga obungi kababe abawala. Kubanga ennaku zino oba ku guno omulembe gwe tuliko abaana ab'obuwala bafumbirwa bakyali bato. Ennaku zino emyaka emito gye gisinga okufumbirwa. Era kasola b'omukazi nga wezezza emyaka 25, 26, 27 katannafumbirwa, oyo abanga eyadiba. Oyo abanga eyadiba era obufumbo buba bugenda kumusumbuwa. Babeera bamutabalamu butabazi bwe bati. Era atuuka kwejja emyaka n'andika okubunoonya obufumbo. Naye abawala abasinga obungi bafumbira ku myaka 17, ku myaka 18, 19, 20. Gye myaka kati abawala kubafumbirirwa. Naye abawala b'ennaku zonna oba ng'afumbiddwa nga muwala muto, alina engeri gy'agenda ng'ali representable mu bazadde be oba ewa nazaala we. Mulimu abaana abawala bye batakola. Kati n'okera ku makya ne weesiiga ebyo ebyala bye mwesiizeeko ebyo ebiwanvu. Mulimu abawala abamu nga ye tasiiga byala yala ebyo weebityo. Teri muzadde yenna yina ayinza kusanyuka ng'omuleetedde omukazi ng'alina enzinjala bwe zityo, taliiyo. Kaabe maama wa muvubuka, kaabe maama wo nga gwe yakuzaala. Kale si bonna bamaama, mulimu bamaama abaagala okulaba abawala baabwe nga bakola bye baagala. Mulimu abazadde ng'agamba omwana wange muleke y'amanyi. Okiwulira? Ne mulimu omuzadde atasobola kukkiriza kuba na njala bwe zityo ng'akugamba nti zinjala zijjeeko bw'oba ng'oyagala kubeera wano. Toddamu kunkyalira ng'olina ebyo ebyala ebiwanvu bwe bityo. Kati oli mukazi mufumbo, oddidde osiiza amaala mu gonna mawanvu bwe gati. Obwala okubusiiga si kibi. Naye ng'omukazi omufumbo osigako otwala nga tumpimpi bwe tuti, tuno tumpimpi. Otasobola kukulemesa kukola by'olina kukola nga ki? Ng'emirimu egy'ewaka, okwoza engoye. Kati ono tasobola na kuwaata matooke. Ono tasobola kuwaata matooke. Kubanga ezenjala owaata otya amatooke. Ogenda kuba owaata amatooke amasana gagende mu olwala. Enjala waakazikola baakuggyeko emitwalo 3 oba 5. Owaasa amatooke amasana gagenze mu njala. Kati tasobola kuwaata matooke. Kyokka mukazi mufumbo akoze ebyala bye. Ono gwe mulaba tasobola kwoza ngoye. Tosobola kunya ngoye n'ezo njala, tekisoboka. Ono gwe mulaba tasobola kwoza bintu. Era ebintu alina kubyoza nga obukono agira bugiza ati asiisitiza busiisitiza ati. Nabyo tabisobola. Ono gwe mulaba tasobola kweyonja nga ye omukyala. Mu bitundu bye byakyama, mu ssusu we tasobola. Kati mwenna kitegeeza mukitegeera. Tasobola kweyonja bulungi nnyo ng'alina zino enjala. Bwe zimufumita ne zimuleeta amabwa. Ono tasobola gwe mulaba ono. Kyekirala omuwala ono kyatasobola kukola. Bintu bingi enjala tezeetaagisa mu bakazi bafumbo. Tezeetaagisa mu bakazi bafumbo. Olaba mulimu abazadde abamu nga ye tasobola kukkiriza mwana we wa bulenzi kumulaba ng'asibye enviiri zino eza duredi. Nga yagamba nti gw'obanga okimanyi nti oli mwana wange wa bulenzi, ebyo ebiviiri byammwe bimusibirira bimusibaasiba, genda ofune gy'obisibira ewalala. Nze tojja mu maka gange ng'osibye ago amaviiri. Era abazadde abasinga obungi tebakkiriza baana baabwe, njogera kati ku baana ab'obulenzi, kugendayo nga basibye enviiri. Mpozzi nga ggwe ng'omwana ow'obulenzi olinamu ku ssente. Okitegeera? Ng'olinamu ku ssente. Bw'oba olinamu ku ssente, ne bojja ng'ofaanana otya tewaba na buzibu. Era bino ebintu bwe biti nga bino, oli mwana wa buwala osiiza enjala bwe zityo, oyambala obugoye obumpi, buno busikaati buno obumpi.
ng'ogenda okulaba bazadde bo olina okuba ng'olinamu ku ssente bazadde bo obutakunyiigira nnyo. Otherwise bw'oba nga tolina bulungi nnyo nga tolinaamu nnyo bulungi nnyo ka ssente, essebe waka oba ogenda kufuuka kisekererwa. Nze nkubuulira olina okuba ng'olinamu ku ki ng'olinamukko ka ssente okusobola okuba nti ate osanyusa bazadde bo. Naye ng'abaana mwenna ab'obuwala mulimu ku mmwe abandaba nga temusiigangako kkona kubyala. Mulimu abantu abamu nga tebaagala nnyo okulaba nanjala zaabwe nga ziriko ebintu bwe biti. Sijja kukulimba, okitegeera. Ate abakazi balina omuze. Abakazi abamu ye muntu gw'osobola okuba nti olekedde akasente awaka buno obuseresente bwe muleka ewaka abasajja abakazi bamwe babaterekera. Omanyi omukazi ewaka ye bbanka y'ewaka yabeeranga manager, yaddukanya buli kimu. Omwami akola, omukazi yaddukanya ebintu bya finance, ssente zikozeseddwa zitya, tulidde ki, tuguze ki, eyo department omukazi yagikola ki, yagikwasaganya. Kati abakazi abamu balina omuze gw'okukozesa ssente z'ababba baabwe mu bintu ebitaliimu makulu. N'omusanga ng'asiize gano amaala bwe gati amawanvu nga tewamugambye. Ate abasajja bamu kibayombya era kibatabulira ddala. N'okulwana abasajja bamu baba basobola okulwana. Ozannya n'okuzannya. So n'olwekyo abaana ab'obuwala muyige engeri y'okwekwatamu nga muli mu bufumbo. Bw'oba owulira nti olina ebintu by'okyayagala okukola, mulimu omusajja gw'otagenda kubikolerako. Sooka ogende oddeyoko mu buli obulamu bwo obwa singo, okole ebintu by'oyagala okukola. Bw'olimaliriza ng'akaseera katuuse, olinoonya obufumbo. Manyi n'obufumbo bw'ennaku zino nabwo si bwangu. Bufumbo si bwangu, okitegeera. Naye bba otagenda kugambako bootoloze nti akutulugunya nedda. Mulimu n'ebyaba tayagala kulaba ng'omusajja. Oba okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Kakati mmwe bakazi mmwe abandaba, abaana ab'obuwala, abakyala nammwe abaami, ekintu nga kino gwe osobola okukikola. Osobola okusiiga ezo enjala bwe zityo ne zikukunula zonna ne ziba bwe ziti nga tulina nakyo osobola kwekolera gwe nga gw'omuntu. Kyekibuuzo kinjagala muziremu. Osobola okusiiga enjala zo ne zibeera bwe zityo zonna ne zibanga mpanvu ne zibanga eza sitaani, okitegeera. So byebyo biri ku sayidi eyo. Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mwebale kuba nti ate musubscribinga. Mwebale kuba nti ate mufollowinga. Buli asubscribinga omulimu gw'okola gwa mannyo nnyini ddala. Ate n'abakutweyungako kona mu kapesa ka subscribe bw'omalako na mukade akade kajje personalize okateke mu olwo nti bwe ntekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba.